oyo ali ku kyalo kwoli era ebyo bitwala ensi yo mu maaso. Tubaweereza tusinziira wano ku kizimbe gali kwoleka Masengere. Ali ku BBS Telefina. Ekyamazima nina abaami babiri. Kyensinga okukakasa balina okuba bannabulemeezi. Omu mulongo ayise ne mutabani we. Omu munoonyereza era muwandiisi oba mukuŋŋaanya omu kitunzi. Ensonga gye bazze nayo ya katabo ak'ebyafaayo naddala ebyabulemeezi nga bwe bagenda obitubuulira. Naye kisinga obukulu kuba kwaniriza na kulamusa naddala wano mu masekkati wano naddala mu Buganda wano. Kuba oluusi n'emboozi n'enyuma ogirabira ku nnamusa. Mulongo waso eno ye Telefina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Nsanyuse. Ye wali ozeeko ono? Guno gwe mulundu gwawe gw'olubereberye okuyingirako mu studio ya BBS Telefina. Abantu bakulaba bulungi ebule n'ebwe yansaba obabuuzeeko. Bassebo ne bannyabo abatulaba yonna gye muli ku Telefina. Amanya nze Waswa Esau Bunya nga nze muwandiise omu ku bakatabo akayitibwa Untold Story. Balamusizaako na gye muli. Ayise ne muzzukulu wa Buganda ono Semabaale David. Sebo wange. Omuvubuka omulembe Omutebi. Ndi wa mulembe Mutebi. Abantu bakulaba bulungi nnyo. Sebo. Nsaba obabuuzeeko. Ndi musanyufu nnyo okubeerako ku mpewo za BBS Telefina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Amanya Semabaale David muzzukulu wa Zakayo Kalibara. Neddira ki? Neddira Nseenene Sebo. Muli Banseenene? Wasi oli wa Nseenene? Mulaba aziri owulira oti? Mbebalizaako mu kisa kubanga ffe tulina omwezi mulamba ogw'Omuseenene. Olaba mulabe n'omwebalizaako noga nti gw'oli wa mukisa. Aliwo Enseenene. Aliwo Enseenene. Weewaawo. Ekibaleese wano ke katabo kano Untold Story. Untold Story kiki mu Luganda? Emboozi gy'otamanyi gy'otasanidde kusubwa y'olutalo Luweero 1986. Semabaale. Sebo wange. Untold Story. Mu Luganda maama wange ali eri ekyankyumu eri egundi ekabukunge ali Musakala. Untold Story da Luweero. Lwawuli ekigambo ekyo nti Untold Story. Untold Story kitegeeza emboozi nga yagiwandiika yagyerabirako n'amaaso ge nga tebamunyumiza nyumize. Kyekitegeeza mukama wange. Kyekibaleese olwaleero. Erinnya ly'akatabo kano Untold Story ani yakawandiika? Omulongo Kato Jacobo yawandiika akatabo kano omutwe omukulu nga nze omu ku bayambi abaali nnyo mu kunoonyereza emboozi eyo. Twakatandika bbanga 2012 nga tuli ku Silver Jubilee Golden Jubilee emyaka 5 egy'obwetwaze bwa Uganda. Tutandika okukola omulimu ogwo twagenda okulaba nga waliwo ebituli bingi nnyo mu mboozi z'abantu. Netusalawo naffe tuwandiika emboozi eno kubanga abantu abalimu abalamu bagenze bafa. Netwagala tukapitalinge mangu emboozi eyo. Weewaawo. Ali ku BBS Telefina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Nina akatabo wano nga bw'okalaba wano. Untold Story. Era kaliko Luweero 1981 to 1986. Oba olutalo lwe Luweero okuva 1981 okutuuka 1986. Ke kaleese abantu bano wano. Ali ku BBS Telefina. Kanzireko eri Semabaale. Lwaki mwakatuuma Untold Story? Akatabo kano katumibwa Untold Story olw'ensonga nti eyakawandiika yeerabirako n'amaaso ge. Emboozi eri mu kitabo ekyo yagyerabirako n'amaaso ge tebamunyumiza nyumize. Y'ensonga lwaki yakatuuma Untold Story da Luweero. Olutalo luno lwatambulira ddala ebbanga eriwerako wakati emyaka giri 5 kuva 1981 okutuuka 1986. Esebo. Weewaawo.
omuntu afiirwa ki mwami waswa nsonyiwa mulongo waswa taata bw'abanga tasomye katabo kano aba afiiriddwa okumanya kubanga enkyukakyuka gye bayita fundamental change esibuka mu katabo muno toyinza kwogera fundamental change notafuna nakasigiro eraga nti nakatabo kano emboozi enkusike mweri oba osigadde bweruwa okumanya ebyafaayo by'eggwanga Uganda naddala Buganda kubanga tulwali kawandiikibwa okuva ku kinyusi kye bayita high command eya NRM era ekitebe ekyo kyamalira ddala emyaka 2 n'ekitundu kya 43 ng'abayeekera bagumbi awo mu kitundu bwe tusibuka kale emboozi eyo yasigala nga tewandiikiddwako abawandiisi abalala badde bawandiika ebitabo nga babigaziyiza mu bitundu birala nnyo naye ffe twagala tuwandiikeko ku mboozi nga ffe bwe twagiraba Pulezidenti Museveni Jerusalem Musale bonna balina emikono mu katabo kano. Olutalo lukusangawo? Olutalo lwansangira ddala era awo wennyini kawumu we tusibuka mu high command. Walina emyaka emeka ng'era okola ki? Emyaka gyali 10 nali nsoma. Wali osoma? Nali nsoma Kagame Primary School. Bwe twogera ku mukulu ono ali katabo kano The Untold Story Zaakayo Kalibala Tata Kato Jacobo Kalibala gwe waswa? Nze waswa. Ono ye muganda wo? Ye muganda wange. Lwaki alabikira katabo kano? Ye muwandiisi omukulu. Ye munnamawulire. Ye muwandiisi omukulu wa katabo kano. Ali luddawa? Kati ali wenjogere bino ali Canada. Gyali mulamu? Gyali mulamu. Lwaki ekifaananyi kiki ekiri kuno ekyamulongo munno? Lwaki siggwe? Erinnya gamba. N'erinnya? Erinnya lya Katole eririko okubanga yasinga okuteekamu yateekamu amaanyi mangi mu kuwandiika katabo kano emyaka 10 mirambirira. Nga ye mulimu okubalaba nti naavujjirira akatabo kano tukawandiike. Era nasala batwala omutwe gw'obuwandiisi obukulu. Bw'oba oyogeza ennyiike n'okubanga toli musanyufu n'okubadde oyagala ate abantu bafune okwagala ennyo okusoma akatabo kano. Waawo. Olutalo lwakukosa nnyo? Olutalo lwatukosa nnyo. Efamire eno ya Kalibala Zaakayo nene nnyo. Era kikulaga nti olutalo lwalwanibwa abooluganda abako n'ab'emikwano. Bw'onaasoma akatabo kano ojja kulaba ddala nti famire ya Kalibala yawaayo kinene nnyo mu kulwana olutalo lw'e Luweero. Naye nnyinza okugamba nti oba mu kufunamu efunyemu kitono tusaba ffe tuwandiike abantu bagula akatabo kano oba tetufiiriddwako gavumenti naye nga ffe tujja kulaba nga abantu bwe banagula akatabo kano kagenda nakukyusibwa ne mu Luganda kuba kakati olwaliro kakyali mu Luzungu lwerere naye emboozi ennene emaze okuŋŋaanyizibwa kuvvuunula buvuunuzi bwe abantu beesasulirwa bajja kwesalirayo balabe baddala twasasulwa oba tetusasulwanga essebo. Oli muzzukulu David? Ne muzzukulu ssebo. Ozze ogoberera bakadde bo bano? Essebo. Kato ne waswa bye boogera? Essebo. Kati nkibuuza mmwe mwembi bye walaba ne by'otaalaba? Essebo. Kubanga kaakati eno gavumenti gwe kusinga obukulu gwe mba nkulaba. Essebo. Nkibuuze mmwe mwenna mulinga baga nti mwafiirwa abantu bammwe bangi ng'ate mwassaamu nnyo naye timufiiriddwako. Ddala. Oyinza okumenyerayo boga nti bano baalwana ne bano baafa. Kati abantu abalamu abaliwo we bali era nga bonna baafuna emidaala egiraga nti no baazirwanako mu lutalo lw'e Luweero. Abafamire yange waliwo omwami Senkaali kojja wange, waliwo Lieutenant Sulaiman Kalibala mutabani wange, waliwo Anana Nakampi Museveni yakabeera ennaku zino oyo yatusomesa ekijaguzo. Waliyo mwami Kiwalabi ali mu tawuni y'e Semutaawo mutunzi wa kyalaani. Waliyo mwami Christopher Makubiri ali ku kyalo Kawumu. Bonna balabikira mu katabo kano nga abakunga twabajjako amawulire mu ddoboozi mu mboozi yaabwe yennyini ffe gye twavuunula ne tugiteeka mu katabo kano ng'empandiike essebo. Okwongereza ku bya mukadde wange abantu bangi abakyaliwo nakati nga ne Sheikh Elias Bisaso be bamu ku baalwana naye nga n'essaawa eno mulwadde ali ku ndiri. Omukadde Regina Namukwaya
nga yazaala Musumba Samuel Kirinnya naye gyali mulamu naye ng'essaawa eno ali kundi kwegamba abasinga gye bali naye nga bali mu mbeera si nnungi essaawa ya leero balwadde sebo kyoyita okulwana kyeki okulwana kyempita okulwana bati okulwana nga mukadde wange byakutegeeza nti lwali lutalo era ng'omuntu bwakutuusaako ekintu kyonna nawe oba olina okwerwanako tebayinza kukuba nga gwe teweerwanako so olutalo luno lwalimu abayeekera n'abantu ba bulijjo bwe bayita bwana yingi era be bamu ku bakadde baffe bano sebo esebo naye kaakati n'ebuddu eri Katonga naffe twalwana imawokoteeri nawa nolwaki mwe mulowooza nti muyina okusasula anti kakati ebintu byaffe ebyabakadde baffe bingi byatokomoka ate nezaakayo kalibbala yennyini jjajjange yalugulamu obulamu kitange Wilberforce Kanyerezi yalugulamu obulamu naye tuli eyo tubungeeta bubungeesi tetufiiriddwako so tusaba kubwenkanya naffe bakadde baffe balwana ate ng'embeera gye balimu si nnungi President Museveni ojja nnyo ku kyalo Kawumu era abantu banyiivu maaso ga kamera kankyogere ojja nnyo ekawumu esebo ndi ku terefayina era wano ndi ku mbuga enkulu Pulezidenti ojja ekawumu abataka obayitako buyisi abataka banyiivu abataka banyiivu baako kubakolera sebo kaakati anti agenda kugula kitabo kye sikyamuleesa okutuula kiveemu ssente munyiga ebiwundu n'okujjanjaba abalwadde kitongozebwa ddi kino oba kyatongozebwa ekinnaba kutongozebwa kitongozebwa ddi ebyalo ki ekitabo ekyo bikyakalubyemu lwaki nga bwe tukunnyonnyodde nti kyateekebwamu ssente okukifulumya naye nga n'essaawa ya leero tuli ku nsonga y'okukibunyisa eggwanga naye ng'era essaawa leero twafulumya kopi ziri 5 naye nga tezibuna kumala ggwanga lyonna so kakati ebyokukirookinga bikyakalubyemu olw'omutaka Busimbi so wano wensinzira okuba omulanga eri abantu ab'enjawulo abanyumirwa okusoma ebitabo mutuyambeko tobe nga tulookinga ekitabo kuba ekitabo kirungi kirimu obubaka bulungi tubeere nga kimanyibwa eggwanga lyonna nolwekyo temunnasalawo ddi lwekitongozebwa tetunnasalawo lwa nsonga ya mutaka Busimbi nti taliiwo kyo kigula ssente mmeka mulongo kitabo kigula ssente emitwalo 3.5 wetwogerera kati kisangibwawa ali ku terefayina ng'akyagadde ekitabo kino the untold story amatundiro g'ebitabo gonna twakiteekayo copies gye ziri ali stooko Mukono bookshop ne ku airport Entebbe Mukono bookshop buli tundiro y'ebitabo byonna twakiteekayo copies gye biri mu matundiro g'ebitabo era bakyagala nnyo mitwalo 3.5 lwaki gwe mu lugundi gwokyayinamu embavu lwaki tokitwala mu bakulu naddala abo bogamba abalwana abakulu boyogerako Asani Nduga agenda n'agamba nti bakuba engwala so bakati sinza kubeetantala bali basuma bakuba engwala nange simanyi bakuba engwala munaye era n'ennaku ezo General Salim Sari yaliko yebaffe ekawumu nengezaako okutema empenda okumutuukako naye nga njagala mutonereyo kopi naye nga amazima ga Katonda muggulu tekisobola so kakati kwe kusalawo kweyambisa terefayina okutuusa obubaka eri abantu ab'enjawulo mutuyambeko tabenga akatabo kaduka mu bakulu nga bakagula batuyambeko tulabenga government obange ekyaganya okufa ku bantu bano tulabenga nga tutunda ekitabo tujjemu ejjambe linatuyamba mu biseera byaffe eby'omu maaso okwongereza ku kyamutabo nekyayogedde General Salim Salamu ogeddeko omanyi buli obusekinnoomu abagenda bakola emboozi mu katabo kano twamutwalirangayo kopi tugenda okutuukayo nga batuga afande Sale yakampadde dda yakasanyukira yakafuna dda naye lwakubanga ye tayinza kulaga nti no yakoze eki yakafuna kubanga byetwatwaliranga nga mwami Senkaali tugenda tutuukayo ekikando balingaga nti abasirikale ba Salim Sale bakandetedde dda wano twamuwako kopi 15 esebo kakati atulaba ku terefayina naddala David esebo akatabo kano akalabye era akaagadde oba oli awo musobola okukamutuusiza wakubira essimu kisinziira ku kopi z'aba yeetaaga kuba kati omuntu sekinnoomu tugeze oli Masaka oyagala ekitabo Untold Story oli Lugazi ng'oyagala ekitabo Untold Story oyagala kopi emu ebyokutuukako biyinza obbeebizibu muteesa
tuba tuteesa naye entambula wabanga akkiriza okukola ku byentambula kiba kisobola omutuuka ku ffe tetulina wetusobagana kituusa ng'akoze ku byentambula. Kakati enkuba ku nnamba ki eyeetaaza ekitabo kino okuba ku nnamba y'essimu 0702 11 62 39 ne 0750 42 47 96. Mpozi waliwo abandyagadde oyita ku mukutu gwaffe gwa MTN eri 0771 6 98 73. Esebo twagala nnyo tusunirako amaaso g'omuganda gali mu ngalo. Esebo mulongo etata mitwe ki egiri muno egisikiriza ennyo egiteetaaga egitalekeka? mulimu olutalo lw'ebukalabi. Olutalo lw'ebukalabi the battle of Bukalabi lwaliwo mu February 1993. Olutalo abayeekerako baafiira abangi ennyo, abayeekera baafa abayeekera 10 era nga buli section commander mu lutalo olwo eiza bw'aba teyafa yavaayo n'obuvune ne Jerusalem Saleh ku lutalo lw'ebukalabi we yafunira Diamond Medal. Tuba tumujaga embozi yatutegeeza nti mu America omudaali ogwo baguyita Purple Heart. Yatugamba bw'ati yakwogera mu Luzungu, that is the battle I will never forget because it left every section commander if not dead is wounded. Ebukalabi kali ludda waawe Bukalabi kali ku luguudo oluva e Kalule ne lugguka e Semuto kali wakati wa Obulenzi ne wa Kalule ne Semuto waliwo essomero baliyita Bukalabi Primary School we balwanira olutalo olwo. Era kyamukosa nnyo yatutegeeza nti mwebale nnyo okuwandika ku kintu kyebammwe naye siyinza kwerabira olutalo lw'Ebukalabi. Kati omuntu ayagala okunyuma embozi y'Eruweero nga tumanyi olutalo lw'Ebukalabi bw'aba tosomye ekitabo kino oba osubwa. Ekitabo ky'amaanyi kya muwendo kirimu emboozi engundiivu ate nga ntuufu ekwatira ddala ku kinyusi ky'abalwanyi abaali mu Luweero Triangle baagiyitanga Mundurane yali headquarter ya High Command. Olutalo Salim Saleh era aduumira Dikwayi mu budde obwo baali abasirikale nga 7 era naye bamusitula ne bamutwala ne bamujanjabira ewa Dodde Semuto ng'ava Olutalo lw'Ebukalabi. Kwegamba lwabagendera bubi nnyo olutalo olwafiiramu abasirikale abangi nti abayeekera 10 bafudde kibanga ogamba nti battalion nnamba eweddewo. Essebo David Sebo wange otunda akatabo kano okasomye. Essebo kiki ekirimu mutwe ekigoyinza okugamba nti atulaba ku telefayina weetaaga ogula kopi eno akatabo kano atulaba ku telefayina kimuntu kyasubwa ennyo muno ng'oggyeko kale bino bingi nnyo untold story. Atulaba ku telefayina bifaananyi kuba ndabamu n'ebifaananyi mu n'ebinyuvu ndabamu Pulezidenti Museveni ate nsinga mulabanga bwali kaakano so si luli nga muyeekera. Kakati omulabi waffe atulaba ku telefayina bw'atasoma katabo kano aba asubiddwa ebirungi bingi nga n'ekimu ku byo kwe kumanya emboozi z'abakaawonawo. Emboozi z'abakaawonawo ennyuvu mwe ziri mu katabo kano, abantu abalugulamu obulamu n'abo abalamu abakyaliwo. Naye nga ekituufu weetaaga osoma akatabo kano olabe ku mboozi z'abakaawonawo abo battotola batya olutalo byatambula bitya bakunyumize engeri gye basurvivingamu okulaba nga n'essaawa eno bakyaliwo. Esebo mulongo waswanga tufundikira mpulira emabega kawo nawulira nti Luweero ye Mekka we Uganda. Mbuuza mwe mwenna ati kati abeeruweero tebasobola kugula akatabo kano abali mu Mekka ennamba. Abantu abali mu Mekka bambi ekifo eky'okwekyoobwe tubasalirirwako kinene nnyo tebasobola keetuusaako emitwalo 3 mingi nnyo okuggyako abo balina abaana abasomyeko n'abantu bannakibuga abayetaaga nnyo okumanya omutima ogusoma bagulina naye okuvujirira akatabo kano muwendo gwa ssente nnyingi nnyo ate nga kali mu Lungereza. Sigamba nti nno tebaasoma naye tujja bakyusizaako abwe mu Luganda naye nga sofa kano eno entandikwa mwayagala mukole akabuna wonna akasuke kabona wonna ssente zinaakavaamu zirabe nga zikola ku kale ke tugenda kukyusa mu Luganda. Nsaba kitunzi gwoba ofundikira omuntu yenna ali eyo nja kuddamu basomere ku nnamba z'essimu 0702 11 62 39 n'endala eri 0750 42 47 96. MTN eri 0771 6 98 73.
ongambye matundiro gonna wano e Kampala mwekali ne kwa Angelina wali wekali Angelina bookshop wekali kasangibwa Munno bookshop Munno bookshop bate tunakateekawo naye nga kali ku Uganda bookshop so kasangawo Aristo ko wekali na ku Uganda bookshop ate wano ku mbuga enkulu enkulu twagala tukwatagane n'abagikolako nabo tulabeke nga tubateerawo akatabo kuba nalabawo kopi emu yokka ate nga wali wagisoma twakiisaako amaaso ne kopi zijja kuleetebwa ziteekebwewo ku Majestic brand yawo ku Majestic brand ne wano ku nnyumba y'ebyedda neno mwina akatalekeka wekalise nga tufundikira nzikiriza ssebo ntungire ku bantu bange dakikemu yokka omwami Sewanyana Eliabu Olikawumu Muzeeyi Saamu Muzeeyi Elisa Muzeeyi Mujabi Omukaddanzaala Sise Sewanyana baganda bange mwenna Kanyerezi Wilberforce Luyombya Moses Saalongo Sempiira mikwano gyange Kalule Wiliba omulodi w'ekibuga Kawumu mbatumidde mwenna Musumba Mwesige omwami Kayiira Charles nkutumidde nga mmaliza ssebo nzikiriza nkoneko ku bakama bange katono nnyo mukama wange Hakumed Bisaso wa Moshi compound designers nkutumidde Bashiri Migadde nkutumidde Kungu Abibu defense w'ekyalo nkutumidde n'ababodaboda mwenna Mudiru Wiliba Ndugato Mbugagga Buwooma Mawanda Kigundu Mama Zamu Auntie Lilian Ntale Hannington omukumi w'ekitebe Mama Travis n'abantu mwenna ab'ekawumu batumidde mwenna n'abakozi kw'ekisa ofiiso mulongo ssebo taata omukuŋŋaanya era omuwandiisi gw'oboggalabo otunudde wano mu kamera njagala okkiriza empisewo akalango kano ffe tubanja ssente z'e Sudaani zemulira abazirwanako e Sudaani babuulire batunuulire tubanja ssente z'e Sudaani era tulina olukuŋŋaana ng'ennaku z'omwezi 25 ku imperial yaalo tujja kuba tulonkinga saako yaffe buli abanja yina ez'e Sudaani tubadde tukuyita bambi ejjoobeerewo nga tutongoza saako yaffe yababanja ssente z'e Sudaani mpozi nekasembayo ne President Museveni ennaku ezo yagendako mwezi gw'okutaano yagendako ewa Anna Nakampi omukyalo oyo omulwanyi ennyo bambi nkutumidde nnyo Sister Anna webale nnyo webalire ddala kubeera na mutima mulungi ebintu byonna byekuŋŋaanyiza kale ate tuli ku byeruweera ate otaddemu n'eby'e Sudaani Sudaani waliyoki nze mwogezi w'ekibiina ekyo ekyababanja ssente z'e Sudaani waliko naawe ate Sudaani Sudaani twaliyokko ate yakulwana era Sudaani zibadde tebamanyi na linnya lyange bampitanga kawaja kitegeeza mu Luganda bannange ebyembi bisekerwa naye newe pulogulaamu bwetyo bwetambudde towagire abantu bano bo bagamba kale obeeza okulwana n'ezaabaabwe abaafiira mu Luweero zikyagaanye naye baagala kweddaabulula baagala kulaba nga banyiga ebiwundu nga babaguza akatabo kano mukasome mumanye ebyaliyo ate nga bafunye akasente basobole okwejjanjaba pulogulaamu tunda bwetambudde mukkiriza ate tugende mu kalaaca ate nadda ne pulogulaamu z'endala mwekuumire ku BBS Telefayina musajja wa Kabaka 2 Matovu ayi Katonda kuuma omwana wa Muteesa.